nagenda okizuula oluvannyuma nga jasi omukazi gwe nafunye ali eryamu yali malaaya. Omukazi yatuuka ekiseera nga mu banne, kale nange nakozesa obwongo, mu banne balina guruupu zaabwe naye nga bamanyi okukola bu vidiyo ne babusindika biki obukaba guruupu nga bali bangi mu guruupu olinamu owuwo bangi ng'ate weewuunye sigamba nti ggwanga limu lino lyokka nga balinamu Abannakenya, mwalimu bano simanya Abasudani, mwalimu simanya bano Abazambia. Vidiyo obwo okubunoonyamu abantu abali mbalinga bameka vidiyo obwo bwalinga bumeka? Bu vidiyo bwo bungi bwalinga bungi, bu vidiyo bwalinga bungi. Okola bwoti n'ojja bwoti esimu n'ojja bwoti esimu ng'ate buli face olaba za njawulo. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gy'olanga oba oli munnabitone, muyimbi, komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. MR Live kwetuli weewaawo manya bampita Metani Club Bongo oba Rimasam. Nsinzira wano bulijjo okutuukako ne waggulu wa byonna wano wensinzira okubaako n'enjiri ya Kristo Mukama waffe gye ntuusa kuggwa atugoberera. Tukwagala nnyo, tukwenyumirizaamu nnyo, era buli bw'olaba n'obisharinga n'osubscribinga kituweera ddala amaanyi. Awo ne twagala okusinziira tukubirize nga bw'otwagadde n'okisitulira obwemage okigezeko ne ku Kristo waffe Katonda waffe yatujja mu bunnya. Twasulanga ku nguudo myala yatubumbabumba paka wano. Kino kyotulabamu magero meerere era tetwankisobodde singa teyatujjukira. Biseera nga bino awo nno wetweyongerera ddala amaanyi munda muffe okwongera okusaasaanya omukwano gwe yateeka ku ffe. Naffe tukuzigirire oba naye tukuzigirire tukugambe nti nedda bino bigezezzaako okooye mugezeeko tayowa. Komyewo ne muganda wange byankobidde essimu. Omukulu jebale ko ssimu kalise obulamu bulungi embeera mpola. Oli musajja muvuzi wa boda? Ndi musajja muvuzi wa boda. Amanya Sentonga Hamisi. Oli musajja musiramu? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boda egamba ki? Boda ya boda si byangu. Yosi byangu jasi kubeera kutetenkanya eno neno kugattagatta kutambuza bulamu naye ng'ebya boda byo si byangu. Wankubidde essimu? Nakubidde essimu muganda wange nga nina ensonga gye njagala okusharingako ne baganda bange bonna abali eyo abatulaba bonna nga njagala bampe ku magezi okutwaliza wamu abamu bafunemukko n'ekyokuyiga kubanga lwali lunaku lumu nga wemanya ebyekivubuka nti otuuka ekiseera n'okugamba nti kati njagala kukula kubaako ne byengattagatta. Kati natuuka ekiseera ne ŋŋamba ne lwaki sifunayo omuntu owokubiri anasobola okunnyamba otambuza obulamu okubaako n'engeri gye neezimbamu. Naye saamanya lwansonga nalina ekifo kye nali nkoleramu. Ekifo ekyo bayitawo Sweet Life Bar. Kati nenfunawo omuntu gwe nali nasalawo ngwe naye mu mukwano. Wali ovugira boda? Era nali sinatuuka mu bya boda ebyo. Nali sinabatuukayo. Bya mabegako kaawo. Nabadde byali bya mabegako nga sinatuuka keno mu boda. Wali nali nkyaliyo mu bbaala. Nenfuna omuntu oyo. Wali okola mu bbaala? Nga Kanyama? Jasi nali pula attendant.
nali superintendent. Kati nenfuna omuntu oyo namusanga tali mu mbeera nnungi, yalina akayumba ke yali asulamu eyo, neŋŋendayo yantwalayo nendabayo nanteekamu ekirowoozo naŋŋamba tuveewo wano tuveeko ne tufuna ewalungi wetusobola okwezimbira. Nange nenzikirira engeri gye nali ngudde mu mukwano, nange nenzikiriza. Nemugamba tutandike, era ne lukya ne tunoonya bulooka mangu mangu n'atunoonyeza ennyumba. Sente wakayina? Sente nali nkafuna bakiboosire nabayinangamu abagagga bange nga bamanyi okumpayo butiiputiipu obwo nengenda okunnyuka naye ngaera ensawo ezitowamu. Akayumba ne tukafuna waggulu eyo eruwafu, ne tukafuna ne tukasasula emyezi 3. Naye baganda bange mu myezi egyo 3 gye nasooka okubeerako naye, kera ku makya nagenda ku mulimu gye yali akolera, nze nga simanyi mulimu ki gwakola ne just mwesanga mu bbaala ne wano yafuluma nga n'agenda n'akola, naye nga nze simanyi mulimu ki gwakola, era nga sitawaana kumubuuza just kasita yali yaŋŋamba nti akolera kumpi eyo nga waliwo akafo kali eyo wansi ku Salama ku Mangereza. Aŋŋamba alina wakola nga nze manyi oba balinawo ka boutique oba ka salon biki ne sitatawaana mubuuza kuba yali nga yeekolako bulungi. Kati olwamaliriza lunaku lumu ajja ku mulimu ateekawo embeera, waliwo kasitoma yali azze mu maaso gange alina ebintu byayagala ambuuzabuuza, n'atandika okuŋŋamba oyo mukyalawo biki, ne mwasi mumanyi jasi kasitoma. N'akwata ebisumuluzo by'ennyumba n'agenda, nentuuka okunnyuka bulungi nnyo, neŋŋenda ewaka ennyumba nagisanga nsibe nga simanyi waali, ne munoonya olunaku lulamba nambula. Enkeera mandi awo waliwo owa boodi yali atuvuga, najja naŋŋamba, Amisi naye mukazi wo wamulabyeko? Mugamba mwasi namulabako, yagenda n'ebisumuluzo simanyi gye yabulira. Yakira bugezi n'asaba ebisumuluzo n'afuluma naŋŋamba nno baamusibye. Neŋŋamba ki baamusibidde? Waddayo waka oba kufulu wagimenya? Kufulu nze nagireka saddayo waka, nagenda bugenzi wa muzeeyi. Nemugamba muzeeyi kansooke ngiremuko wano mpola mpola. Mukyala wange yagenze n'ebisumuluzo, era nga omanyi abakadde tayinza kugoba, era nembeerawo jasi lunaku lumu. Kati awo kasaba ngamba ku poliisi gye yali, nengenda ku poliisi, era nemusangayo, ngenda otuukayo keesi nga gyaliko alina omuvubuka gwe eyali amubbyeko nti ebibye. Kati ye mu kwetaasa yakwata peva n'agimukuba ku mutwe. Ne bamukwata awo bangu mangu, oli bamuddusiza mu ddwaliro, ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi. N'omumanyi ebyekivubuka biki njogeddemu awo n'omukyala yali akola ku musango gwe, naye nga bw'obimanyi nti ekya Katonda yali ku saidi yaffe, nti omukyala oli yali akola ku musango gwe baali baggwanga lyerimu, era we natuuka okugenderayo nabasanga bali mu lwewaabwe boogera. Omukazi yali mulungi n'aŋŋamba ogenda kunoonyayo sente, n'aŋŋamba ogenda kunoonyayo $3,000 ogaleete. Ono tumute ali ne mu ddwaliro nga basaba 16 ku 17 okujjayo oli omulwadde. Ono mba naakamaliza bwe nti okufuna ssente, ennaku 2 nakafuna ssente, nsasudde ono mu kkomera avuddeyo. Ina sisita wange ali bweru, nemukoonako nanteerako akasente ne tusasula ne mu ddwaliro. Oli naakola ki? Naye naavaayo. Naye omuvubuka mu kuvaayo, be bano abavubuka ababeera mu ghetto, nga endya si nnungi, neebaka si nnungi,
baba mu sera bya kubwa buli kaseera n'alyayo kwali kachapati kamu kati boni bamusiibula mu ddwaliro nga balaga nti oba alyoke niwe yatuuka ewaka ate omusajja omuvubuka n'afa. wategera otya nti afudde? Awo twalinawo mikwano gyaffe kubanga oli omuvubuka we bamukubira awo bwe bali bawangalira bwe bali babeera kati mikwano gyaffe awo be bajja eno waggulu ne babika. Omuvubuka we bamukubira n'omukyala we yali abeera bali babeera awo wennyini we yali akolera Bangereza. Kati ne bajja ne batubiikira nti oli afudde. Awo obwongo ne bwesiba nenjiyayiya era omuvubuka oyagala omuwala okufaako obufiire nemupakira paka Jjinja. Simba wakati wano ewaka yali yeeyisa ati? Wano ewaka alina embeera ze yateekangawo nga ze embeera nzibu nnyo okutegeera ng'ayinza okugamba nti mukwano njala tufumbe ku mmere biki n'omuwa ssente afumbe naye wamaliza nga essimu evuga gamba sigenda so afumba biki nga omanyi nti era naawe omukazi nali mwagala simuteekeko puleesha biki nemugamba akale bireke nze nja kufuna ali mu woteeri si sente nazikola ki nazikwata nazitwala. Yali tayombayomba biki? Kuyomba kwe yali ayombera ddala. Okukubako yali muntu wanjaye nakiteekako ekiti ng'era ye saawa 4 aba mupangulukufu ninga omanyi ffe bino ebyaffe ebyabaniga oba oyagala naawe omuwala gw'onoofiiringa oleme kufuna ate agenda kukukaddiya mu bwongo abeera akufuula eddomanti kati omukyalo oyo namala nemupakira paka Jjinja n'agenda Jjinja n'atandika okukolera eyo kati nze saamanya Jjinja nti oba yali akola mirimu ki oba mirimu ki naye lunaku lumu mba ndi awo nkeberakebera mu sitatasi ze vidiyo we bwateekayo ku TikTok biki ndolaba mikwano gye gyonna gy'abeera najjo engoye zibambala nga zimalako emirembe zabali abaana abanoonyaamu balina obugoye bwabwe baba n'obugoye bwabwe bumpimpi nobulaga migongo nga bwakuba bino bulaga siriiti eno saidi biki kati ate lunaku lumu bategeka okuvaayo eri ng'eno baali nga kale ndowooza oba baali babivuddeko biki wayisewo ebbanga lya myezi nga3 atuuka ekiseera ajja n'emikwano gye baagala okujjako eno e Kampala bafuna takisi bajjeko eno genda okujja n'emikwano gye era kyo kyamala okunkakasa nagenda okizuula oluvannyuma nga jasi omukazi gwe nafunye ali eryamu yali malaaya. Ate wamulaba wajaji nga Nyambala muganda nga oyinza ogamba nti yali Nyambala nane ebirala bye nalaba naye bye sitasobola kwogera nga byo byali bya nnaku. Omuntu anayiga atya kubanga bazze kuyamba bantu. Ani muganda wange olaba omukazi yatuuka ekiseera nga mu banne kale nange nakozesa obwongo mu banne balina gurupu zaabwe naye nga bamanyi okukola bu vidiyo ne babusindika biki obwobukaba. Mukazi oyo yakwatanga bu vidiyo abalina gurupu yaabwe we babuteeka ne babusindika. Ate tebaalimu Baganda bokka mwalimu n'Abannakenya. Gurupu yali ya Africa kumpi yali nga ya Africa nga beeguza obukaba nga babukola ne face zirabika. Face ngirabikira ddala nga face erabikira ddala. Era oyo mukwano gwe omuwala byava na ku ssimu munne yali
afunyeyo ddeebawo n'afuna omusajja yali n'afuna omusajja awo eyamusuubiza iPhone. Kakati yali amusuubiza iPhone. Kati munno oyo omulala waliwo yali amusuubiza iPhone maaso 3. Era nga balina yali agenda kulaba oli yali amusuubiza iPhone, era n'agenda n'amulaba n'agimuwa, ono n'akomawo. Kati ekyaba kyankalanye yali iPhone, ate oli n'amaana agibba. Ani yagibba? Mukazi wo? Eyaliddemu wange. N'agimubbako? N'agimubbako. Kati ono mu kujja ate omunoonya ne bajja ne bano bajja kukwata nsi. Ganda nenfuna ebizibu muwala just lwali kumwagala bwagazi. Kati okimanyi otya buno obukaba wabumanyi otya buno obukaba? Obukaba okubumanya oyo munne we yamaliriza nga amubyeko iPhone. Ono mu kujja okunkwata. Mu kujja bankwate biki bambuuliriza lerere amangamba naye oyo omuwala omumanyi gobeera naye. Mugamba mukazi wange biki. Naye gwe tomanyi bintu byakola. Mugamba nze mumanyi mukazi wange mbadde namuteeka eyo jjinja nga musindikira ssente nga alina byakolayo biki. Nga tomanyi mirimu gyakola. Nali simanyi mirimu ki gyakola. Omwana anjatulira n'aggyayo essimu endala n'andaga ebintu. N'aŋŋamba naye essimu yange eriyo njagala kuba nagimenyekedde. Nagimenyekedde ntya? Era we oba okitegeera butegeeza. iPhone maaso 3. Ne bagimuwa. Enviiri zikuvudde ku mutwe. Kati awo enviiri zinvudde ku mutwe. Munoonyeza abuze. Kali ate mba ndi awo okuddamu okulya nga yagenda bayita eno abasamya gye babeera bayitawo batya Busia, ng'ate yadduka Busia. We yagenda e Busia wayitawo weeks 2 ku 3 n'akomawo nga yandika ewaka. Ne mukomawo yakomawo ng'ateekawo embeera yinze kufuluma mu nnyumba. Engeri gye mbagambye nti banayo omwana nali mwagala nga neyo tuyomba tutya, sinza mukoonako, sinza kumukuba, sinza kukola ki, nemba nze ndi mu nsobi. Fundikira nze neetonze. Fuluma enju. N'abafuluma ennyumba yange. Omuganda nsonyiwa. Nga mugamba ate nkoze eki. Ennyumba nze ngisasula. Nanga abafuluma ennyumba yange. Kati nenjukiramu nina ensobi gye nakola. Twali tugenda okusasula ennyumba. Nawa ssente n'agenda ne wali mu kusasula landiroodi. Ate nga ne risiiti nga bimanyage. Sisange yali andeetedde engato ennungi ez'ekibi ezimalayo, engoye byonna n'abiwamba n'ennyumba n'engimulekera. Nali nfunyeeko mikwano gyange awo baali bampadde ku magezi. Baŋŋamba emyaka gyo gikyali mito okuba ng'omukulwanira oyo mwana, ate emirimu gyakola kati bagitegeera. Mwesonyiwe kutambuza obulamu, ojja nakulwalira bwereere. Gurupu nga bali bangi mu gurupu olinamu owuwo bangi ng'ate weewuunye sigamba nti ggwanga limu lino lyokka. Nga balinamu Abannakenya, mwalimu bano simanya Abasudani, mwalimu simanya bano Abazambia, Abanigeria n'Abakongo. Gurupu zaabwe. Feesi yonna bagikwata bwe bati. Feesi yonna bagikwata.
embeera yonna eyantuukako baganda bange gwe naali eyo omuvubuka mala kwetegereza oleme ggwa mu nsobi nga nze gye nagwamu wanze nakaaba amaziga nembeera mu nnyumba ne baneiba nga bawulira ekintu ekikuba mu nnyumba naye nga mu kifo ky'okkuba oli fundikira nkubyemu seminti oba kisenge mu nnyumba yancunya nange nenzikiriza kati ennyumba njimulekera sooka ŋŋendako ewaka ewa mukadde mugambamu ampaayo omwezi ogwo gumu yampaayo omwezi gumu nembeerawo ewaka nga nva waka nengenda ku mulimu nencapa nema nenfunayo akayumba awo ka 12 kenajjamu ninja nga ngattagatta mpola paka we nafuna kapiki nema nenzira kati mu boda ate kyakujja ate mu bbaala gy'olikola kulwatenda natuuka nti ekiseera nga nswala kubanga lemu yandabisa nnyo kubanga ebyaddala ne mu bbaala mwalimu abamumanyi mwalimu n'abamugulanga okizuula otya nti mulimu abamugula awo mu kukizuula waliwo maneja afoomu ow'ekyo ekifo eyajja mu maaso gange nanga kati ye oba yali tamanyi oba ki oba naye bamubbirako bubbizi kati ye olwokuba nti yandaba nnyo nga nnyumya nnyo naye kati ng'ate tayinza na kumumpa nti oba nze bweyiwe yajja buzina nga mwana kino na kino baŋŋambye eddeemu oyo guggwa nti kumba agamba mukazi wange owunga mpunga awo neŋŋamba bannaye nzizaako ki nga ndaba ndi mu bbala nswala kini kati ebbala kangiveemu ebbala nenjifuluma nali nfunako akasente akayitirivu kati ate nemmala nensooka nzira bwe nti wansi nenzira wansi fulaati akayumba kenali nfunye kenali mpangisiza akalala ebintu nentuuka obbigaba ebimu nembitunda lwaki ngera nawajjawo anti kati yamala yatuuka ekiseera we nali nfunye awo oba baani abamulagirawo najjawo mu kujjawo naŋŋamba nti yagenda n'olubuto lwange era luli mwezi gumu awo mukuŋŋamba nti ali lubuto lwange nasooka kusirika nimugamba kijja kitya ng'ate ebbanga tumaze ebbanga tetukyali ffenna wali wagenda nadda ku bintu bye wankola nga nze sikyakulabako kati ogamba otya nti wagenda n'olubuto lwange luli mu bbanga ki nagamba luli mu mwezi gumu biki nimugamba tulanga ebbanga lyoyogera tebikwatagana kati olwamaliriza awo alina omukyala simala bamuyita simala mama naalu gwe yajjanga naye gwe yajjanga nti maama we biki balina omukazi gwe babeera naye mukazi omukulu we baba bakoze eddate yenna oba bamututeko poliisi yajjanga omuntu omukulu omugjayo nti maama we balina akabinja kaabwe era baganda bange bonna abali eyo mukimanye nti bannaaye ennamba esinga ey'abawala bayaaye bemusinga olaba akabinja wano twadde kabinja kati akakabinja kaabwe
simanyi nangeri gye nyinza tutandika kababuuliramu kubanga ko kanene. Omukyalo naye yajja ku poliisi okubajjanga naye yali mu kabinja kaabwe. Naye yalinga mu kabinja kaabwe. Oba yali boosi waabwe? Nze saamanya nti oba yali boosi waabwe, naye bo ye mu kujjanga ku poliisi alagazze kujjayo muwala we. Yagamba bazze kujjayo bawala be oba muwala we. Yenna gwe baba bakutte bameka, oba bakutte omu oba bameka oba guruupu yonna. Yaba agamba bazze kujjayo ki bawala be. Yabazannyira ddate waabwe. Yabazannyira ddate waabwe kuba nti bakola ebintu byabwe nga tumuyinza nabbasuubirizaamu. Bwe yakulaga gundi bu vidiyo obwo okubunoonyamu abantu abali balinga bameka bu vidiyo obwo bwalinga bumeka? Bu vidiyo bwo bungi bwalinga bungi. Bu vidiyo bwalinga bungi. Okola bwoti n'ojja bwoti esimu n'ojja bwoti esimu ng'ate buli feesi olaba zanjawulo ng'ate ekyewuunyisa eggwanga sirimu. Gwe wategeera otya nti eggwanga sirimu lino? Anti era oba obalaba osobola okulaba n'olaba nti ono omukongo ng'omulaba nti ayawukana n'omuganda. Nga bapoozinze bupoozi oba nga bali mu bikolwa? Baba mu bikolwa. N'abasajja? Baba mu bikolwa n'abasajja? N'abasajja. Era mu vidiyo obumu abasajja abamu babambaza bugundi. Oba ye tosobola mulaba naye yo omuwala oba omulaba. Era kasana laba oyo omuwala gwe nali nfunye nga byebintu bye nenkola bwe nti. Sabano ba chicken omuzannyo gwe balimu ndowooza. Ronda wa siyafe nga weri wazibu. Ensi yaffe awo kati oba ngambe weeraga kati oba wetubadde tuli oba kiki simanyi. Sabano buba tulokako obutolosi bitulabye no buba busamuse buba buyisemu buyisi. Abamu bamanyi n'okunooma bo bennyini. Oli nayagala ndowooza alumye munne oba oli n'abisuulayo. Kati nze oyo oli omuwala omunakenya okundaga ebintu byona. Yali munakenya oli? Oli omuwala ye yali munakenya. Gwe babbira iPhone. Yali munakenya. Yali munakenya ye yaddayo nanaga naye omuntu gw'ogamba nti mukazi tumumanyi najjayo kabaga kala najjayo akasimu esimu endala nandaga buli kimu nandaga nga bu vidiyo bungi. Basajja banjawulo. Basajja babanjawulo. Okiraba ng'ekitasoboka naye muganda wange. Kisoboka. Kyenagwako bwali bulumi bwennyini. Ajja n'olubuto lwo. Ajja n'olubuto. Simanya ali lubuto. Biki. Kati n'okumanya omukazi ye yanjoga mu byaddala. Yanjoga. Uyaŋŋamba nti ali lubuto. Nempakana. Nateekawo embeera ey'okulaga nti olubuto lwange kale neŋŋamba ize olubuto lwange biki. Nentandika omuweereza mu buyambi. Nga buli lunaku ekitone ennyo emba sifunye ssente. Musindikira mutwalo oba gumu kitundu. Tulabirira lubuto. Buli lunaku zigaza kulya jasi yankubira simu. Ayagala kulya kino, ayagala kulya kiri. Nga lukyamu sisinkana naye mu mbeera za mukwano. Kati wayita ebbanga bankubira essimu banneebe abaŋŋamba
ono luno olubuto luvuddemu nti bagenze mu bbaala ne banywa nnyo omwenge biki ne balwana ne bamukuba olubuto lwavuddemu. Ne bagamba bamumpe njogere naye. Bangamba tasobola kwogera biki ne njijjako essimu. Kati we najjako essimu ye kennyini n'addamu n'akuba n'aŋŋamba oganye okwogera ne bakwano bange kati ojja kumala kuwulira nti nafudde. Bakwano bange bagambye biki navuddemu olubuto. Kati okundaga mbu nti yavuddemu olubuto era yakwata awo ebbaafu mwalimu ebintu musaayi biki mulinga ng'emuli ebyo n'akuba ekifaananyi n'abisindika ku gundi n'ansindikira ku gundi ku WhatsApp yange nti olubuto lwavuddemu. Kyokka mmaze nga musindikira buli lunaku nga lwemba saafunye nnyo ssente ate ezo ennaku nalinga nzimanyi zesitafunirako nnyo ssente lwakubiri lwakuna ku booda wali nga tonavaawo. Nga sinavaawo nga zo nzimanyi ezo zo sizifunirako ssente ngira zo ntetenkana nnyo musindikira akiri omutwalo oba ogumu ekitundu naye wali ziri ennaku endala kyebiri emyezi egi ebiri ate nabakola sitenangamba olubuto lwavuddemu ne bankubira ekifaananyi mu bbaafu nga mulimuko n'ebyenda n'omusaayi. Ebyenda byaki oba byenda byaki oba byaki nze saabitegeera naye nga bagamba nti olubuto lwavuddemu. kale ebyenda byabifaanira nga byenda byaki ebyenda byabifaanira nga byenda byaki waliwo bino ebyasebusa waliwo ebyasebusa biveeko naye waliwo obuwanvu oba bwafuna bwaki oba bwafuna bwankoko oba bwaki ne babuteeka mu bbaafu. Baganda bange nayitira mu firimu eri yali firimu oba osayiwa okuseka naye toseka muganda wange obulumi bwe nayirange ndi muntu nsanyuwa bakubira ebyenda by'enkoko biri mu bbaafu biyitirivu bwe biti ejjudde akana akaali kasava ebyenda sijja gamba oba byali byenda nenze bandaga nti olubuto lwavuddemu nenfundikira akakugambo banaviiramu awo okuva olwo ate ekyewuunyisa bannaayo bamukama abeera ku saidi yaabo abantu kali time eno omuntu gwenjogerako oba kati yafuuka delivery bano abadde abakola delivery kati ali bweru yalinnya delivery atya atwale waka omukwana akuleetera waka mukyayogera akabinja akagundi kabalya kabatwala n'ebweru kyekyewuunyisa bagende basaasaanya enjiri kati ali bweru. mu mboozi eno oyigamu mukigwe mwana wa Katonda. Kati yagenda bweru eyo mu nsi z'Abawarabu. Mu vidiyo zino temwali mu mbeera za kifuulannenge nti ebisiyazi bikiwe ebityo kifuulannenge? Mu vidiyo bw'ekisiyazi bo saabulabamu nasinga kulaba nnyo byaba bwali bw'abakyala bwe nasinga okulaba. Era eyo sitori yange gye nayitamu. Kulaba Okyali Foundation tulina Village Basket kitegeeza ki? Konako oyina ngatto nkadde, oyina sapatu nkadde, suuka nkadde, brangiti nkadde, kooti nkadde, kasepiti kakadde, wuuma nkadde, sowaani nkadde. Oso tukubirako ne tubikima owooli. Tubikoza ki? Tugenda mbannaffe bangi okubakyalira nga talina ngatto,
talina ssuuka, talina blanket, talina mufaliso kweyebaka, talina sowaani aliira ku ndagala. Ebintu ebyo singa twewala omuze gw'okubyokya, usanga abantu bangi ng'alina ebintu bingi nnyo ayagala kubyokya bikaddiye. Singa omuze ogwo tugwesamba ayisobola okutaasa bannaffe, okutambuza ebigere, okusula empewo, okusula ku ttaka, okuliira ku ndagala n'ebirala. Naye waggulu wa byonna tusobola okutaasa bannaffe geena, tubalagira ddala nti Katonda gy'ali munene era akyakola mu bulamu bwabwe. Tusobola okusaasaanya enjiri ya Kristo ng'eriko ebikolwa, era naffe tusobola okweyolera emikisa ng'abo bannaffe bakyeruppe ababijja eri ate ne babituleetera eno bwe bayoola egyaffe. Buli bw'ogaba ofuna omukisa ogutenkanika, buli bw'oba omunaku nga tolina nakyo omusuubiramu oyo omuntu gw'otamanyi n'osaddaka ku lwa Katonda wo bita. So Village Basket gwe kyonna ky'olina tukubire tujja kikima, ffe tugende abantu bano tumanyi gye bali tubatuukako ababyetaaga. Olina ekiteeteeyi ekyo kiraba nti kikadde. Waliwo omuntu atagenda mu church lwakubulwa kiteeteeyi oba lugoye, nga yagamba nandigenze mu church naye sirina kyakwambala. So gw'alina kyonna ky'olina kunabaza ffe ez'essimu eziyitaawo oba ku 0700 346827 0700 346827 osobola okunkubirako nina enamba emu, nsobola okujja nembipiikinga oba nenkulagira obinsanza olwo ffe ne tubyongerayo. Twagala tulaba omwaka nga buli mwezi ogubeera mwaka tusiga okwagala. Village Basket ene gyatambula ebbanga lyonna, buli mwezi ogubeera mwaka twagala Katonda waffe asituke, Kristo waffe, Katonda waffe, Allah waffe asituke, buli kadde abenga atambula era ng'enjiri esaasaana. Awo nno njagala n'okugambira nti gwe ayagala engoye AK Fashions awo kunabukeera gendawo baguze engoye eza buli kika, jampa, simanya sweater, panti, menye kindeke kinkofiira, genda ku AK Fashions awo kunabukeera babikole. Tukoyo okulaba abantu abagula engoye ate ne zivaamu kkala n'aluleka mu bbaafu n'eddogo omulembe gwaggwako. AK Fashions oba ate Haji Karim yajja solvinga ebyo, gendawo tojja kwejjusa. Gwe mwana Katonda ali eyo bitambula bwe biti, bw'ofuna akasenteko HK Property Masters bo bajja kumenyawo obulimba mu by'amataka. Gayaza, Nakawuka, Tiana Road, Kasenge, mu bitundu ebyo buli ttaka ly'oyagala okutandikira ku kadde kamu paka ate era ku kibanja mpola basobola okukukwatirira nga bw'osasula n'oba oli mitala w'amayanja ne bakolera documents zonna n'ojja n'ozipiikinga. Twagala buli kadde tube n'abantu nga bano nti nze Mityana Road, Nakawuka, Kasenge, Gayaza wenneesiga. Naawe gwagamba nti nedda nze ndi mulungi nnyo, Ettororo ndi mulungi nnyo, Masaka ndi mulungi, jangu twagala tukwate ekitundu ku kitundu olwo nno tuwone abantu abatulimba nti balina amataka nga tebalina. Casper News Agency gwe oli socialite oyagala kubaggulire kuli kalimi katumbiiza kateekayo weeyune Casper News Agency kwano gwa muzeeyi muzeeyi Kawenja banyumye emboozi zaabwe beeyune amasimu gayitaawo. Nze Casper yampa muzeeyi Kawenja nali simumanya yamuleeta mu ofiisi yange, naye muzeeyi Kawenja ye awa testimony agamba nti ebintu byali biganye ng'ayagala okunyumya emboozi ze, naye nga buli bwagenda okunyumya abantu bamusaba ssente empitirivu tebitambula. Bwe yajja ku MR Live byatandika okutambula era kati muzeeyi Kawenja ne bakasitoma beeyongera. So Casper News Agency beeyune bo bagamba nti nedda egguliro lyo balifuulira ddala akazannyo kolina okutambuliramu n'oweebwa ekitiibwa bakugatta kuggulire. Kulabuna n'ensi yange weeraba.